omusumba n'agoba mukazi we n'awasa malaaya n'aweweeta ku kituuti kya Mukama olubuto lwe naga nti mulaba luno olubuto mulaba kye tukola effe ennaku zino tuli b'amaanyi tuli mu kibi twegirisa naye amafuta weegali. We are in sin, but the anointing is still here. Omanya eby'omuzizo biyingizidde mu kanisa. Abomination has entered the church. Omuntu bwaddira ekitabo kya Bayibuli n'akyokya If a person can hold the Bible and burn it, kubanga akikyawa because he hates it, okumugamba for it to tell him omukazi takubanga mukyala we that a man should not divorce a wife okujjako nga waliwo obwenzi. unless there is adultery. Ono n'agaana nga tewaali bwenzi, There is no adultery committed. tewaali kintu kyonna bwe kityo. There is nothing of that sort. Bayibuli egamba etya? What does the Bible say? Era bw'oli mugoba And if you divorce tomugobye nti yayenze, and it's not out of naawe adultery, ogenda kuba ogenda mu bwenzi obulamu bwo bwonna. you too, you will be entering into adultery for the rest of your life. Baana eyo ye Bayibuli, Children of God, that's the Bible. si ye Bayibuli. Isn't it the Bible? Tosobola kuba mukazi You cannot divorce your wife kubanga simanyi yalwala, because she got sick, simanyi yakola atya, because she had an issue takusanyusa. that she doesn't make you happy. Omukazi atakusanyusa kitegeeza gwe naawe tomusanyusa. A woman that does not make you happy means you too don't make her happy. Kitwala babiri okuyomba. It causes two for you to quarrel. Siwulidde? Kitwala babiri okuyomba, si weewaawo. It takes two to quarrel. Gwe wali olaba omuwulu ng'asula yekka n'ayomba. Have you ever seen a single person sleeping alone and they are quarreling in the house alone? Era ayogeramu katono. They even just speak a little bit. Kasiri gwe. They say, this mosquito. Ayomba na nsiri. They are only quarreling with the mosquito. Kiyenje gwe ke nakwatako. You cockroach, when I get to you. Naye omusajja oyo tayomba. But that person does not Mukazi oyo quarrel. tayomba. That lady doesn't quarrel. Bw'oba omukazi ayomba, If the woman is olina quarrelsome, by'otamuwadde. there are things that you have not provided. Weetereeze, Put yourself naye right. ejja kutereera. She too will get better. Bw'aba mukazi If it is oba the wife, bw'aba musajja. it's your husband. Kitwala babiri okukola obufumbo. It takes two to make a marriage. Tosobola kanti nze oyo You can say, no, her. waliwo lwaki wamwagala lulinga olaba nti w'amaanyi nnyo kati nga si w'amaanyi. Why did you love her then when you thought she was so great? Now she's Yali not. mulungi nnyo. She was so beautiful. Emyaka 15 The egiwedde. last 15 years. Kitegeeza ki? What does it mean? Kikutwalira emyaka 15 okumwonoona. It has taken you 15 years for you to make her ugly. Kubanga wamusanga tali naawe ate nga mulungi, kati wabadde naawe kuwa atandise okwonooneka. Kitegeeza olina ky'okoze gy'ali. Because you found her, she was not with you and she was beautiful. After coming to you now, she has turned ugly. That means you've been part of making her ugly. Baana ba Katonda, Children of God, oli bwe yalaba when he nga saw Bayibuli emugamba, the Bible telling him, telling him omuntu takkirizibwa kubeera musumba a person is not allowed to be a pastor nga wa mukazi omu, nga si wa mukazi omu. if they are not with only one woman. Bayibuli kyebuti kyegamba. That's what the Bible says. Tosobola kuba musumba You cannot be a pastor okujjako ng'oli musajja unless you're a man wa mukazi omu. that is married to one Bwe wife. yalawanya If he realized that that was an issue, Bayibuli the Bible, n'atandika okuzookya. he started to burn them out. N'azookya, He burnt them. simutawaanyiza ebintu bye. They are disturbing his stuff. N'alyoka agamba, Then he started to say, ne bw'oleeta Katonda even if you bring God n'omutuuza awo and make him sit here, ng'azze okunsisinkana coming to meet me n'annindako awo, and wait for me here, nja kujja nve mu kisenge kyange mugambe gwani I'll come and tell you, olinzaani, who are you waiting for? oyogera ku byaki? What are you talking about? Ne bw'olikola otya, Whatever you can sigenda do. kuddira mukazi wange wampeta ngenda na malaaya wange, vaawo n'ekigambo kyo kitwale eri. I'll not go back to my wife. I'm going with my prostitute. Go away with your word. Omuntu n'ayogera bw'atyo, If a person can say so, abantu ne bakuba mu ngalo, and people clap, ekkanisa n'esanyuka. and the church is happy, Are you listening to this? owuliriza bino, Ekkanisa yagudde, the church is going under. obulokole babukubyemu ebituli. Omusajja nekunsanva awasa kati ate alina vision. Omubuuzi olina boyfriend nti mumaze n'ebbanga myaka 6 muli ku kinti ate ekyaki mangi mupulaninga ki kyeŋŋamba nti okupulaninga kuki ng'omanya nti ono tawuliriza Bugingo. Abamu ne bw'owulira enjiri bweti era otya okwogera n'omulenzi wo ayinza okulekawo. Nandi mugambye naye owaayi bwe tugendako mbaka naye bwe yeekuba owaayi yeeriire kyamera kyene. Atalina vision, alina ekintu kyekimu
ne banne kye balina ne babagulira Range Rover ng'ekikye kyakagaati n'amazzi. Oba okitegere kye ŋŋamba? Ya gye bali abakina nga nze mpa Katonda ne kabbanzi. Goloosa abaana ab'essomero abaafuna embuto mu COVID baaba waaki? Kyapa kisumuluzo kya nnyumba. Enjala yabasiiyikanga awo naga nti aliwaayo ne omugoyo muwe gundi ebijanjaalo kozi omugoyo era gwe gw'ebijanjaalo.